Mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno, akakiiko ka Paalamenti akalondoola ebitongole bya gavumenti akamanyiddwa nga Kosase kaayisa ekiragiro ab'ekitongole ky'amazzi okuyisa emidumu gyakyo mu ttaka lya Centenary Park ssaako n'ab'ekitongole ky'ebyenguudo okukolerako emirimu egy'enjawulo. Akakiiko kano kaali katawulula olwenkaayana wakati w'abaddukanya ekifo kino aba Nalongo Estates ne KCCA. Ebimu ku byali mu kifo kino byasendebwa era abakolera mu kifo kino emitima ne gibeewanika. Oluvannyuma lw'omwezi ogusoba mu gumu, tutuuseeko mu kifo kino okulaba ekigenda mu maaso era ne tusanga nga ab'ekitongole ky'amazzi kumpi omulimu gw'okuyisaawo payipu z'amazzi bagumaze nga kuttaanya kwe kusigadde. Bino bye bimu ku bizimbe ebyalina okusendebwa wabula nga mu kiseera kino bikyaliwo. Wabula baabakolera mu kifo kino batutegezezza nti ebbanga eriyise bizinensi zikalubye olw'abakasitooma abalowooza nti ekifo kino kyagalwa. Anti kakati webatulanga nti Centenary Park bagigadde biki bakasitoma ne badduka ne bagenda naye kakati twakomye wetuli myezi ebiri minamba twali tetukyakola. Kaseera kaali kazibu, buli muntu yatya era nga tumanyi tetugenda kuddamu kukola, naye aba national water bajja ne bakola omulimu gwabwe ne bamala katwazeemu okukola. Twogeddeko n'abamu ku bakasitooma mu kifo kino ne batutegeeza ekibadde kibabuzizza. Twali tumanyi baakisiba. Twali tumanyi baakisiba tumaze kulaba nga baguddewo ntandika okutandika. Addukanya ekifo kino Sarah Kizitonga yakulira kampuni ya Nalongo Estates agamba nti ekifo kino tekiggalwanga ng'abamu bwe balowooza. Lose zibadde mbi nnyo kubanga kumpi bonna babadde tebakola. Mu bbanga eryo ery'emyezi ebiri abamu myezi esatu aba sayidi eri baadde tebakola naye nga buli kimu kizeewo. Abakolera mu kifo kino bagamba lulinga ebyokuyiikuula ekifo kino tebiriiwo baali bafuna bakasitoma abasoba mu 100 buli lunaku. Wabula ennaku zino bw'ofunayo omu nga weesunako. Kubanga nze ng'omuntu nalinanga meetings ku Thursday, Friday, Saturday meeting kwa 10. Naye kakati byakyuka. Ekifo kya Centenary Park kirimu bizinensi ezisoba 30 n'abakozi abasoba mu 300. Wabula bangi ku bano emitima gikyabeewanise olw'embeera ey'okusika omugwa gye balowooza nti ekyaliwo. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.